Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana chuka mbabuzaako. Nga bulijjo on radio Katwe. Enough is enough. Bana Uganda. Enough is enough. Bana abasajja tubawadde obudde bungi. Tuwadde Museveni obudde bungi. Banansi abali serious. Bandi badde beerwanyeeko dda. Eno enkola ya Museveni gy'akozesa tegenda kujja ggwanga lyaffe mu buzibu okuggyako okulikatatta n'obuttattanyi. Museveni ali mu jasi mu kudibaga ggwanga tumutunuulidde emyaka 40. Museveni talina sekita gy'atereza myaka 40. Mu kaseera kano Museveni fo gy'okutunuulira ku bizibu ebirimu bannayuganda atunuulira ba tikitoka, atunuulira ba artist, atunuulira ba youtuber, atunuulira ba music promoters be bakulu mu ggwanga lya Uganda. Akuto omusente omuyitirivu aguwa n'abantu. Abitekisi ne Bajju aba bantu babiri ne Keti Kavuma nga tuli mu campaign trail eno gye tutambuliddemu ya president eyakaggwa bakutwa obuwumbi 15 mu ngalo zaabwe 5 babukutwa obuwumbi 10 nti bategeka ebivvulu ne bibasala. Naye nga beerabidde ebivvulu okubasala oba babitegeka nga kituufu abantu tebalina ssente zigenda mu bivvulu. Kati Museveni akwata ssente n'aziwa bano abategezi b'ebivvulu okusinga okugaggawaza bali ab'ebivvulu bategeke bafune ssente. Oye Museveni omusajja ali mu kudibaga ggwanga tomulaba. Billions 15 Keti Kavuma koteka Abitekisi Bajjo ne banne bakwata obuwumbi 10 manje bayita billions 15 nga abasomesa abaana b'eggwanga bakayana okubongeza omusaala nga nno basaba ssente meka omusomesa okumwongeza 12,000 babongere 10,000 basomesa omwana w'eggwanga nga bali contented. Museveni agamba tewali ssente. Abasawo abajjanjaba bannansi bagendako ku strike ne beedimba. Museveni agamba bwe beedimba bagenda kupangisa abasuba bajje bajjanjabe bannayuganda okusinga okungeza bannayuganda ssente. Owulira bire n'owulira ng'oyagala kukaaba maziga. Eno ggwanga ki? Ono mukulembeze wa ngeri ki afaanagana bw'ati? Abaana baganda baffe abali mu kusoma obusawo abali ku internship abali emulago n'awalala olunaku gavumenti abawa omutwalo gumu. Naye ng'omuntu gwe wadde omutwalo yagenda okujjanjaba abaana b'eggwanga yagenda okujjanjaba bannayuganda afuna mutwalo alawense buli lunaku ali ku internship asoma busawo. Ayo gavumenti ya Museveni. Kasuku yayogedde nti balina saka ebagatta n'agamba mbawadde biliyoni 5 manje bayita biliyoni 5 nga mu Uganda mulimu abaana abasomera wansi w'emiti nga we bakera ne batuula. Nga mu Uganda mulimu osanga abaana nga bali wansi wa miti naye nga beekubira emigongo. P5 etunudde eri, P6 etunudde eno mu Uganda wano. Nagamba wadde biliyoni 5. Kasuku nagamba bampulidde bubiraga nti mbawadde biliyoni 5 nakakasa biliyoni 5 azikuta aziba wadde. Oyo ye Museveni owulira ng'ojagala kukaaba maziga gagala kuyitamu. Abantu abasinga mwerabidde tabamu ku bannayuganda abatunula ewala ne batandikawo amakolero. Mwalimu Ssembuule ava wali waffe Kyaggwe yalina muganda bamuyitanga Ssembuule bali babiri ba Luganda Buule ne Ssembuuya ne bakola kampuni gye bayita Ssembuule Steel Mills. Yalinamu ne Ssembuule Electronics Limited yalinamu ne Tefe Trust Bank nga bakolera bannayuganda mwe bagenda okukolera emirimu nga bagaba emirimu bagiwa bannayuganda. Nga n'amagoba ge bagenda okufuna gagenda kusigala mu Uganda gagenda kuzimba Uganda. Batuuka ekiseera nga batubidde mu mabanja nga miliyoni 5 500 Uganda million shillings miliyoni 5. Gavumenti ya Museveni yagana bawa bail out yagana okubataasa yoga ng'omwafudde omugezi ye yafa Buule yafa wasigalawo Ssembuuya kampuni n'esaanawo wali Nalukolo ng'okkirira Nalukolo nga okuleerwe abo bali bannayuganda. Museveni kyeyakola n'aleeta roofings eyiye n'aleeta abayindi be bamukolere. Oyo mukulembeze eki bannayuganda Museveni tumuwadde obudde bunene okubanga kyakulembera eggwanga.
nakota bilioni 10 naziwa bebe kulu 10 bilioni 10 aziwadde bebe kulu. Uganda eyimiriddewo ku artist, eyimiriddewo ku YouTuber, eyimiriddewo ku TikToker. Uganda eyimiriddewo ku music promoters. Uganda beyimiriddeko. Kuba mbadde ndowooza ebyokubiretedde bano abantu okusala ebivvulu be bantu okubeera abaavu. Gavumenti eteekeddwa ku empowering abantu. Eteekeddwa ku empowering abantu kubaterawo mikutu basobola kujja ssente. Deni bano bategeka ebivvulu basobole okufuna ssente. Obwavu bw'abano buli ku bannayuganda kubeera baavu. Museveni ng'abaliyirira. Ye mukulembeze afuga eggwanga Uganda. Museveni tova ku main. Museveni tova ku main. Lwaki buli munnayuganda tomuwa ssente oba ogaba ssente? Kwa buli munnayuganda yeetaaga ssente. Lwaki olowooza nti waliwo akakundi k'abantu abamu abali selective bateekeddwa okuweebwa ssente? Museveni yavaayo n'agamba abegamu nti amagye gaabwe okuba nga gasula mu unipots, nga gasula mu barracks ezitali nzimbe tebalina ssente. Bateeka amaanyi mu kugula emmundu okukuuma eggwanga. Ng'okwata bilioni 2 oziwa bano abayimbi, ozikutte oziwadde ba TikTok abawemula obuwemuzi. Awo ndokikola kulwanyisa Kyagulanyi. Mukali ke ndabagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu ky'ekyobugagga kya Uganda. Ky'ekyobugagga kya Uganda. Naddala mu Buganda, abali mu Buganda naddala Abaganda. Tuteekeddwa okulwanirira Kyagulanyi. Tuteekeddwa okuyiwa omumbiri ku Kyagulanyi. Temuddamu tugamba nti mwanyi terimba. Gy'omala emyaka 5 gikungula ofune ssente. Museveni ng'asanze ba TikToker ne ba YouTuber ne ba artist ne ba promoter yali bagambye kulima mwanyi. Kyagulanyi Ssentamu byobufuzi bamuyita mbuzi ku nte. Omwogerako ku makyolo eggulo ne bakusasula. Ne mumuyita ow'okusaaga. Ne mumuyita ow'okusaaga Mitembo. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Ne mumuyita ow'okusaaga. Katikkiro Mayiga ayita bano ba YouTuber ababuulire nti mwanyi terimba. Bane basobola okulima emwanyi mu Buganda ne bafuna bilioni 5. Kati okutte bilioni 15 oziwadde Ketti, oziwadde Bajjo, oziwadde Abitex. Okutte bilioni 10 oziwadde Bebe Kulu. Okutte bilioni 5 oziwadde Kasuku ne banne z'obawadde. Ezo bilioni za 3. Nenga abantu be Karamoja amazima bali mu kunywa mazzi ag'ebidiba. Amazzi ag'ebidiba ge banywa. Abakaramoja ge banywa. Nze nva Luweero Bulemeezi. Emayira 35 wali abantu banywa amazzi gamu tosi abantu amazzi ge banywa. Kumanyi bayita bilioni 3. Ngabana b'eggwanga basomera miti. Gavumenti ekwata omutwalo gumu 13 neguwa omwana ttaamu. Neguwa omwana ttaamu omutwalo gumu 13. Ngate gavumenti eyagala yinginiya mu baana abo. Eyagala mu dokita, eyagala mu ne pilot. Gumu 3. Ali mu kuyiwayiwa ssente za ggwanga. Ayiwayiwa ssente za ggwanga. Bana Uganda ekimala kimala. Ekimala kimala bana Uganda. Oh my God. Oh my God. Esente ziyitingana ende bazikwasa Kenzo. Ende bazikwasa kweze bilioni za 2. Kenzo yebazirina eno. Laba sente ziri awe zitokomoka. Bana Uganda bakabya amawulire omutaba muddagala bakaba. Panado wa sente mmeka gavumenti ngerese Panado. Abaana basoma tebalina paadi.